olwaleero njagala njogereko naawe bwe tuli mu nsi y'abafumbo, so njagala okwogera eri ggwe omufumbo. Waliwo obuntu obulabika nga butono bwe buti naye nga bukulu. Kankuleetera ebyokulabirako bibiri, my experience. Simanyi lwaki oba lwakuba nasooka gula decoder ya Star Times, but I ended up nga ndooza ndi comfortable ne Star Times. Mrs. ate ne simanyi lwaki ayagala Go TV. So we ended up nga tuli awo, ono ayagala Star Times, ono ayagala Go TV. Kakati TV setting eri emu, but I am telling you, oyinza obutakikkiriza naye manyi ojja kikkiriza kubanga twagala kuyiga. Ewaka tulina decoder eya Star Times ne tubeera ne decoder eya Go TV. Kati oyinza okumbuuza ddi tulaba Star Times, ddi tulaba Go TV? Not until I decided mpola, and I am now very comfortable ne Go TV. Ekyo ekintu okiraba ng'ekitono n'ekiyinza obbatabula nga kyani kya Star Times, kyani kya Go TV, kyani ne mubeera mu ebyo. Ekyokubiri kyenjawulo okuleetera mu kinaabiro kyaffe ekyomu kisenge, ekibaafu tap yakyo erinamu issues, so yeetaaga fixingamuuko ate bigayaza. Kakati nekanga nze mbeera more comfortable nga nsumuludde shower kine ako cold nga ne weeyiira, naye olwokuba kalinamu issues kinyangwira nnyo nga kasigadde kali bwenziyo gasumula bwenti nga kano kashawa ke kayiwa. So I am very comfortable mu ekyo. I want to tell you, Mrs. is not comfortable at all. Kati kali katapu akagayiwa bwe tugeze ne kagayiwa mu kibaafu ne gawera gayagala ye bwatu ayagala okukinaabiramu. Kakati naye ate kayina engeri gye kachallengingamu nti nze okukajjayo eri gy'aba yakasibidde kaganjiire mu shawa mu ngeri y'okunfukirira kimmenya. Njagala nkubuulire, waliwo enjala neebuuza lwaki taddira n'akozesa amazzi aga shawa n'aba nga afukamu amazzi gayagala, paka era n'atuuka n'aba nga akozesa kali n'akakyusa ne kadda mu tap form ne galyoka gayiika mu kibaafu nga bw'agaagala. Ne tubeera ku ekyo, naye namubuuza lwaki amazzi ndaba nga bwe gabeera mu kano aka shower kyanguwa? Nagamba no, I am comfortable nga gayiikira mu tap. Oyinza obutategeera maanyi na kusoomoozebwa kuyinza kubeera mu kintu ekyo, naye osobola osanga abantu ne bakayana ne kibatabula bwe baba nga tebeegendereza n'okuluyomba ne balwana. Kivudde ku ki? Kivudde ku ono kwagala Star Times, oli agala Go TV. Kati okusalawo ani afa going okugenda n'ekya munne tabbu. Ekyokubanga nkugereza ekyokulabirako ekyomu kinaabiro, amazzi okubeera nga nze ndi comfortable nga gayise mu kashawa, ye n'abeera comfortable nga gayise mu taapu. Ekyo kiraba nkirese ng'ekyo n'ekigenda mu bintu ebirala. Sagala to discussing decoder na ku discussing shower or tap and all that. Nature applying mu bintu ebirala. Waliwo ekintu ky'oyinza nga gwe kyolabanga ekikulu nenga oli sikyalaba. Ogenda kukaka muno, ogenda kunkaka okulaba kyolaba. Waliwo obuntu obumu bwe tulina like there are things you have to let to okkirize kibeere bwe kityo, naye bwe tunaabanga buli omu ayagala kukola kyayagala. Nkukakasa nze okusinzira bwe nzize ndaba tusobola n'okwonoona taapu eyo amazzi g'omu kinaabiro tusobola okwonoona system yaago olw'okuba nti ono agikaka edda eno kati ne tulema n'okufokasinga ku ngeri y'okugitereezaamu buli omu abeere nga comfortable asobola okufuna kyayagala. Eriyo obuntu obutonotono obuyinza okugejja ne bufu awabadde emirembe ne wabeera emirerembe, like awabadde emirembe ne wabeera trouble. Waliwo obuntu obumu bwe tulina okuyiga mpola mpola. Okeesonyiwe, osanga abaagala nange ekimu ku bibatabula remote n'obeera ng'ekyo kye kibatabula. Waliwo obuntu obutonotono bwe tulina okuyiga nti ekyo tekijja kundya. Eriyo agamba nti gano maka gange tuteekeddwa okuba nga tulaba DSTV
ng'omukazi agamba nze siri muntu wa DSTV, nze bwe mba ku DSTV njala nnyo okulaba Animal Planet, ndi muntu wa bisolo, muntu wa zitelemundo, omuntu wa kakati ekyo kyokka nambye ndeete sebyakulabirako mu buntu obutonotono, naye osobola okuchapulayinga nawe kuwa we mwagala okuzimba, wawe mwagala okugula, kika kya mmotoka kye mwagala okugula, ennyumba gye mwagala okuzimba, ebyo nga byebibatabula. Atanaba kufumbira bino, atanaba kubya experiencinga, nefe ababaddeyo oba abaliyo twogera ku bintu bye tulaba. Waliwo obuntu obulinga obutonotono. Nenjala kutegeeza, there are times where you need to be selfless, where you need to accept or win. Actually ng'okumuwa win si kyekitegeeza nti oli ye winner oba oli ye sharp oba oli ye mugezi, naye nga ate kyekikufuula omuntu omugezi. Buli lwe twagala okuwangula battles, oyagala osigale ng'olaga nti gwe mutuufu ye mukyamu, gwe okola ebituufu yakola ebikyamu. Buli lw'onoyagala okuwangula battles, I am telling you, ojja kwezuula ng'emirundi egisinga lw'okkiriza batte eyo bagiwangule, lw'obadde emirembe, naye ate ekyo kyekikufuula omugezi. So it's not all about who wins what, it's about who accepts for peace. Thank you.